Yes, baba kulembeze b'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM mu Kampala bakungaanya olwaliro okwongera okusala amagezi butyabwe bayinza okukolagana n'ekitongole ekya KCCA okutwala maaso enkola za gavumenti omuli ez'emyoga PDM n'ebirala nabyo katubirabe biboogedde nga bawongera ku ddoboozi lya mukama waabwe era omukulembeze w'eggwanga John Yoweri Kaguta Museveni. President Museveni sabbiiti eno mu kusoma embalirira y'eggwanga yalagidde aba NRM ekibiina ekiri mu buyinza okufuba ennyo ku kulondoola emirimu gya gavumenti okuleeta enkulaakulana erabwako. Bassentebe ba NRM mu kibuga Kampala leero batudde okulaba bwe banassa kino mu nkola nga bagamba nti baakukolagana n'ekitongole ekya KCCA emyoga ne Parish Development Model biganyula abantu. Tubudde tugende miruka ku miruka kyalo ku kyalo nga tusoma ekibiina ekyafuna sente z'emyoga ekifunye sente za NADS ekifunye ebintu by'entandikwa abavubuka ghetto youth byonna byonna okulaba nga tuzimbira wa. Salim Uhuru Nsubuga meya wa Kampala Central Division agamba baakulaga ebintu gavumenti byezzeekola mu kibuga. Twagala genda nga babagedde tugenda kulambula ku verifyinga action bebaani because all along these programs zibaddewo nenga impact chi ntono so kuruno twara kulaba really is there value for money bana abafunye dala be baffe. Luwaga Godfrey okuva mu Kawempe Division asabye bannakibiina bazuukuke basse ebiri mu manifesto yaabwe mu nkola. PDM mu Kampala ebadde tennakola kubanga ekibadde kigiganye okukola nga bwe batugambye nti PDM bateekamu saako ez'empewo mu Kampala nnyingi kati nga abagezi mu kibuga bangi kati nezisemesa abantu abalina obwetaavu okuba nti bafuna sente za PDM. Kitatta Abdallah okuva mu Lubaga agamba nti bazzaako kya kusomesa abantu okukuuma ekibuga nga kiyonjo ne yeegattibwako Hussein Lukyamuzi. Nti smart city balina okujja basomesa abantu baffe wansi. Smart city gye balowooza okukola oba gye balimu omuntu waffe yali badde mutambulize etya oba agitegeera atya kubanga tebagitegeera. Kusanga abantu baffe bayola buyozi bakola kiti tebamanyi smart city. Emakindye enguudo zikyali mbi awamu amalwaliro baakugalambula okulaba emirimu egikolebwa. Enguudo mu kitundu ky'Emakindye zikyali mu mbeera mbi ddala naddala feeder roads. Twagala kubira gavumenti omulanga nga tuzirambula nga ttiimu. Ffe ku luno tetujja kulinda opposition kutandika kulukisizinga gavumenti. Ennakawa Nicholas Alnaitwa agamba kye kiseera okuva ku kuwakanya obuwakanya era bakkirize nti waliwo ebitakoleddwa. Agala nti akantu akalungi akakolebwa tukoogereko n'ekibi nga tukyogera. Nganze Nakawa kituufu enguudo mbi nnyonnyonyo naye njagala kwebaza KCC ku lw'oluguudo luva Nakawa kugenda Ntinda stretcher road olwo baalukola. Waliwo Nkulambiro ring road ekyo baagikola nnungi nnyo. Bonna bagasse eddoboozi okusaasira ab'e KCCA ewali abayizi b'essomero erya senior abasoba 4 abattiddwa abakambwe aba ADF. Baganda bange KCCA kitalo nnyo kitalo ddala era nvumirira sekuvumirira enkola eyo yabatujju abo kye bakoze. Byawandulu Boni, Salt TV, Omunnyo.